Ensonga za wifi zezisinga okutawanya abantu bakyeyo bonna naddala ba house managers ngamba ba domestic workers. Ensonga ya wifi ebakaabya nnyo, wabula naawe osobola okugyetuusaako, osobola okwegulira wifi eyo ne weeteerako data owo n'ogikozesa nga bw'oyagala nga toyina control. Olunaku olwaleero ngenda basomesa tutya bwe tukozesa wifi, tuzigula ssente mmeka, ogikonnekitinga otya, ki kye weetaaga, omanya otya password ya wifi yo. Waneno ku YouTube channel yaffe nange Sheila Adita. Wabula ngate mwena ba subscribing edda, you're always on heart. Imbagala nnyo baganda bange, gwe natanaba kubanga subscribinga video eno egenda kubanga ekuyiseeko. Wabula nga nawe agenda okubanga ogiviewinga, beera nga oweekuumirako nga okwata ku kadde akali awo waggulu. Buli video eneba etudde kweno channel yaffe gwogenda okubanga osooka ogiraba. Agenda okubanga abaweereza yenze kennyini kamwa kogera. Kambabuuzeeko yonna gye muli, mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo kunjagala, mwebale nnyo kunsupportinga. I really appreciate and I love you so much. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku wifi. Eno ye wifi yange nga nze Sheila Adita gye nkozesa waneeno. Eno wifi nze kennyini nze yagyegulira ku ssente ezange, ssente entono, ne nkwata ekkubo ne ngenda mu maduuka ne nnoonya wifi yange. Tukijuke nti mwe abaana abasinga abakola e Bulaaya ekizibu kya wifi kye kisinga obasumbuwa. Temuyina wifi, bakama bamwe baba ma connection. Wabula gwe ng'omuntu osobola okukwatayo obusente obusaamusaamu n'okwatayo bitaano ebya real, n'okwatayo emitwalo gyo 5 ze 500 reals waneno mu ggwanga lya Saudi Arabia, n'ogenda n'obanga okeetuusaako. Tekeetaaga ssente nnyingi nnyo. Waliyo obw'3,000 obwa 300 reals, waliyo obwa 800, waho ne zino ennene ddala ez'olukumi. Wabula ng'ate gwe wenna ayagala just okwekumirako weetaaga kaneeno akatono akagenda obbeera mu luumu yo, n'obanga okakonnekitingako esawa zonna z'oyagala nga tewali akugambyeko. Eno ye box yaffe bwetu bwefaanana. Ndowooza okalaba kaliko mobile wifi kaakano. Ogenda n'owaayo ssente ne bakuwa ebox yo ebeera bweti. Mu box eno mubeeramu charger, box ebeera bweti, mubeeramu charger ne wifi yennyini nnyini. Mubeeramu charger ne wifi yennyini nnyini. Ky'olina okukola kiri ki? Okwata bukwasi wifi yo bw'obanga omaze okugigula, n'osaanukula opening point Yiino waneeno, n'obeera nga ogisaanukula. Bw'omala okugisaanukula munda egenda kubanga efaanana bweti. Eno ye battery yaayo. Gyamu battery eno, ndowooza ogenda kulaba waneeno we watuula simu kaadi wano. Kwata simu kaadi yo, simu kaadi yennyini nnyini line ey'essimu gikwate ogiteeke muno. Line eyo ey'essimu bw'oba togirina ojja genda ogigule bulungi nnyo mu dduuka, obagambe bakuteereko mobile data. Okitegeera bakuteereko mobile data, kisinziira okozesa line ki, ey'Saudi oba ey'ensimu oli. Bakuteereko mobile data oba oyagala wa mwezi oba oyagala wa mwaka, bamale mukuteerako line eyo ogiteeke muneeno mu ka wifi ko. Then w'omaliriza obeere nga oteekamu battery yo. Then w'omaliriza battery gizeemu bulungi nnyo mu wifi yo. Nga bwe ndi mu kukola, omaze ogiteekamu bulungi, kwata akakava giggale. Bweti bwefaanana nga amaze okugiggala. Kati then w'omaliriza turn it on. Dirino epeesa. Ndowooza ogiraba yeetaddeko bulungi nnyo. Giweemu akadakiika katono.
egenda kuba nga yeeteekako bulungi. Then bw'emala okweteekako bulungi nnyo ng'emaze okugendako, ndowooza ogiraba yeetaddeko bulungi. Bw'oba oyagala okumanya password eya wifi yo, okwata ku kano ka menu kakano waneeno n'obeera nga okyusa. Ndowooza olaba password yange Yiino bagenda kuba bagikuwa. Password eno gy'oteeka mu ssimu yo wali mu settings, then w'omala okugiteekamu n'obeera connected ku wifi. Toddamu kukaaba nti nno tolina wifi ng'osobola naawe okugyetuusaako. Kantu katono nnyo ogenda noba n'ogyegulira then no connectinga. Video eno bw'ebanga ekusomeseza bulungi nnyo nga ogifunyeemu, oli wadde mbo gishalingirako omuntu omulala yenna oba mukwano gwo nga nkuba kyeyo munno n'omugamba teweefiiriza naawe kinene okisobola. Mbagala nnyo mwebale kubanga mu subscribinga. Keep the love. I love you so much.